Mbalamusiza nnyo mwenna abalabi baffe ku mukutu guno naye mbeebaza emirimu gye mukola naye tusaasira bonna abalina ebizibu emutuuseemu tusaba Mukama mu mwaka guno agutuyiseemu bulungi. Erinnya Kizito Moses Gambobbi, nvudde mu kitongole kya Buganda Land Board ekikola ku nsonga z'ettaka. Tulina ebibuuzo nga bwe twabategeeza nti ebibuuzo bingi ebigenda bitubuuziddwa byatubuuzibwa omwaka oguwedde nga tulina obbiddamu. Oli abuuza nti nze nnyina ekyapa nakifuna mu KCC, nkola ntya? Ettaka lino ery'Obwakabaka nga terinatuddira lyali mu gavumenti. Abali mu kibuga Kampala ebyapa babijjanga mu KCC, abali mu bitundu ebirala babifuna ku district, n'ebindi nga biva mu Uganda Land Commission. Naye ebyapa ebyo ettaka bwe lyatuddira, ekitegeeza buvunaanyizibwa bwe gw'alina ekyapa okukyetika bukolokolo n'ojja ne kopi yaakyo n'okyanjula mu Buganda Land Board. Kya bulabe nnyo okuba n'ekyapa nga tokyanjudde eri Land Road w'omupya. Ebimu byaggwako ne mubisigaza, ebirala mukyabirina. Twebuuza nti ground rate gwe bakugerekera omusasula wa? Abamu mukyesente mukyazitwala mu KCC, ate mwana watu nabo KCC sente bazikwata ng'ono abuuzizza, kirabika ye ensimbi gy'akyazitwala. Ekyo nno kimenya amateeka. Bw'ofunanga bw'oba onyita olina ekyapa nga wakifuna, edde Buganda Land Board si yakikuwa naye nga kiri ku ttaka lya Kabaka, jangu okyanjule tusobole okujja okulaba ddala ekyapa ekyo kituufu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, obunene obutuukana n'ekyapa bwe tulina bw'olina bwe butuufu. Ekyo nga tukozesa abapunta baffe tukikakase tumanyinyira ddala ti mwami gundi ekyapa kyalina mukyala gundi, obunene obuli ku kyapa era bwe buli ku ground. N'olwekyo kikulu nnyo okwanjula ekyapa ekyo. Mwebale kutulaba, mwebale kugoberera bye tukola. N'olwekyo tukyegenda mu maaso nga tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.